The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, wetwogera kati ng'omukulembeze w'abantu, omukulembeze w'eggwanga, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ate tugambe nti muwanguzi okusinziira ku bino byatuuseeko era okusinziira ku kino kyasimbudde okulaba nga agatta bannayuganda ng'abakoowoola ate nga akwataganiramu nabo okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka buli mbeera yonna. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeesowoddeyo okutukulembera era okutulaga ekkubo ettuufu tutobe nga tununula eggwanga. Tulina okukkiriza nti pulezidenti kino akikola ku lwaffe ffenna. Bw'oyinza okuddeeyo oyo akikola ku lulwe, oyo abikola kwefuniramu. Mukwano gwange, muganda wange, nyongera okujjukiza nti gwe by'ogamba byafunamu talina waafuniramu. Wabula atunudde okulaba nga Uganda yaffe eterera, Uganda yaffe etambula, nga bannayuganda batambulira ddala nga bwe balina otambula, era nga Uganda yaffe tulina okukkiriza nga tukyalina Kyagulanyi Ssentamu. Tewakigenda twezinga mu maaso, tewakigenda tulemesa. Tugenda tutambulira ddala nga tukola ebyo ebituufu ebitulina okukola, era ate tukkiriza nti luno olugendo gwe twasimbula naye tujja tumaliriza. Oba banaaba boogedde ki, oba banaaba bagamba ki, ffe tulina okukkiriza nti twakwasa omuntu omutuufu okutukulembera, era tusuubira nti omuntu oyo ajja tutwalira ddala mu maaso atereeze byonna ebyasoba. Baganda bange, mikwano gyange, ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino, tukkiririze wamu nti ffenna enteekateeka zaffe n'okukola kwaffe tubikwase Kyagulanyi. Tajja tulemerera ate era tetujja kugaana kutuuka gye tulaga. Tweyongere okukwataganira wamu, tweyongere okukolaganira wamu, tweyongere okubeera ab'enjawulo, tweyongere okulwanaganira wamu, tabe nga tutereeza eggwanga. Oyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ate gwe olina obulumi bungi nga wawagira kwa Bedi Bwanika. Wali onatera okuwagira biraalo wali onote ekitegeeza mmwe mwalonda Katumba oye. Ombo bulumi bumutta. Abaana ba Bwanika bagenda okuwagira Bwanika besuubi baali balirabadda nti teririiyo mu Besigye. Kati nga bagamba Izulu tulonde bulonzi naye tebiina makulu. Kulowooza nti baali bamuwa kuwangula. Naawe oyo Mugalatiya nga awangula ani? Yeefula bwefuuza akola kino akola ki? Gajja Besigye yali yabagwamu n'ebyokulonda nga baabidda. Gwe kankubulire ekyamazima mu byaddala Kyagulanyi ateekwa okwebazibwa ebbanga lyonna. Wallahi babulire abasajja bano ekitimba kye baali baasiba ekinene nnyo okukitaggululo kiyingiramu n'okizimbulula bane tekibadde kyangu. Abasajja bano baali bakozesa obwongo bunene bungi nnyo okusiba ekintu kyabwe nga teri muntu ayinza kiyingiramu kitaggulula nga tonna nawe osobola kubuukira kusegera kuba gwe soka weebuuze omuntu eyabeeranga okuva edda nedda nga batongoza ebintu byabwe ne kati nga mpuuga akulaga akyatongoza bipya nabannanga abasajja bano bakiki okuva edda nedda nga olimu ebyo era ne kati mbaokyatongoza bipya era banne Kyagulanyi yeebazibwa. ana yinze Kyagulanyi yantegula buteguzi olwantegula n'embuuka nga wayakadda yantegula nali nganya okwaka nga ndi awo mu bulookolooka awo Besigye bavuga. Besigye wavuga lukyamuzi waleeta oludikya omusituntu yesipaata nali njagala basajja mivule nga mmanyi basajja mivule mugezi naye ngera nentunulira mivule nakunenuma Asadu atonze namubuukirawo Asadu Muhammad Nsereko basajja batumanyiira abo ate boy wabula Asadu yasooka nange we namulabira awo nani kutegeera awo nga ndaba Asadu alina engeri gy'alambikamu ebyo leya nengamba akasajja kano nze nalimpa munaye ebintu ebimu byewuunyisa. Nze nali njagala nnyo Lukwago naye Lukwago yajja erukuli nga talina kyakoze
n'ayogera ne mulabako face to face yavaawo simwagala nga ne president tannajja simanyi lwaki saamwagala yajja n'ayogera yavaawo simwagala oyo Mayiga yali ayita eggaba ne konvoyi ye luli oluseregenderwe nga yakafuuka Katikkiro ne tuvaamu abantu ne bavaamu mu mmotoka ne ŋŋamba oba bafulume etoffaali ali ku ssomero weyakuŋŋanyiza eyo nga ndi ku ssomero batuwadde ekibaluwa ku ssomero batugamba kitwalire omuzadde ewaka tuli awo tukyasoma tukusiba ebikalu ebivaayo nga nkitwalire taata ewaka nga batusabye mutwalo era tuba tuli awo nako nga lutuuka tofaali balyagala sebo Katikkiro yajja ku ssomero ati essomero twali tulemeredde okuweza akakadde kati sebo ne kakwata omuzano ne kagamba essomero eddamba erya gavumenti mujja mutya okuba ne mulemererwa okuweza emitwalo okuweza akakadde k'essente wane tofaali nga waliwo abo babaagala baaliwo ababaka babitawo baali baagala okwesimbasimbawo baaliwo oba bwebito kati nagenda okulaba nga bayisa akabbo obajjali ng'emitwalo 8 era akakadde ne kawera akasajja ne katwala ne kagenda keza obujja kagende kanyike obulungi boyo obudde buno ne kaddamu ne banne ne kalitegeka ne kaddamu ne kategeka ebintu byake bulati wange abasajja abo tuli banja zaffe naawe byagala nze kankubulire banja zaffe nabeeranga ewaka awo katanga atega CBS kapulogulamu k'olwokusatu ako nga bamuwanga kifu babeerako bampuuga nze nga mbeereyo mu kisenge nga mpulira muzeeyi ateze ng'owulira mpuuga nga mpuuga ng'engeri gy'annyonnyolamu ensonga okama bannaye eggwanga lino bannange ekituufu abasajja mwebali bamuwanga kivumbi awo ng'atemaatema bajeti simanyanga lino ate wano simanyanga biliyoni tuliriyoni ebulandi wange basajja mutedi agenda basonyiwa sirisonyiwa nze walayi sirisonyiwa Besigye yanzijjako Besigye yankola ekibi Besigye yansookeraku nze nange Besigye nange yeyansookerako Besigye nkugambye Simolovitz Mosquito baatukuba tiyagasa afaanagana osegedde nti kala ono wa kala nga kumukusangamu okusanga nga bakubye ku tiyagasi poliisi ekwata bukwasi esaati nenjijjamu nenkwata omutwe nengusiigamu ebiddugala nenkwata ebigundi ebiveeraveera awo nenyenda nga nondalonda gaveera nengweddalu paka kutuuka waka ng'okutuuka ewaka okimanyi ng'okukwata n'eyo essaati gye bakubyeko kala ya langi abasajja batutambuza ng'emikono giri waggulu bantambuza okuva ekibuye ng'omala okutambula okuva ekibuye paka zana ng'emikono giri waggulu bwe gikufuuyiridde bitya senga bakatugirayo mukomere eyo kasajja omuntu atabeera ko kibuye awo teyamanya ku vita ya Besigye na Museveni katemba kubalibazanya toyinza na mutegeera naye nkugambye nze Besigye nyina okubatula wonna woli bakusibye bajja kukuta nzi nyina okukuba toyinza kukubya ebyo bya kisiru naawe tosobola nga toli ku mulamwa kati oba kyankubye ekyo Besigye bakasiba ne mama waffe mu kkomera eyo wani akulimba gye luli waalwo naawe golowooza mbu abasajja babasiba kati golowooza luli waalwo waka lwerira mbizi luli eyo lusika kifi ku kifi lwerira mbizi lusika bifi bikapaapaliza biri eri bigawembejja malevu kaliwaako naawe bakaleeta obusajja buzinkubuli badde sirabangako omuntu ali mu kusoberwa kati obudde buno laba emizannyo gyonna nga bwe bagizanya ne giggwayo obudde buno kati empuuga ye yennyini ali kwezannya kuba kati ali awo mu masaŋŋanzira tamanyi kitako walangira nti naagenda kudda ku MP agenda kugwa agende kuba pulezidenti era tasobolayo agenda kugwa kati ate ne bwagamba nti naawummule
era ne bwawummula abantu bagenda mumusekera mugambe awummudde mu bubi kati ali awo mu masanganzi tamanyi wakudda wasigala eno kibi kati ali awo era kati essaawa yonna be bagamba nti no bagenda mulangira simanga bere president watino ye mwennyini takiwulira muli ali kandi no gankuwulire gwe mutumi aba basajja balaba Museveni bw'aba akuzannyisa firimu ze evo olina kufanga kibanda tolowooza nti mpuuga yeyeereeta ekyo tebakikulima ngera tewabanga n'omuntu akigamba nti mpuuga yeereeta nowe abo bampuuga babadde eno nga balya ssente nga n'amannya malungi Museveni tayinza kufiirwa mannya n'afiirwa buli kimu bampuuga ne bakisigaza eyo firimu si gwe agiteekateeka Museveni yagiteekateeka kkiriza yagala gaano olina okufanga kibanda ebyo byonna byolaba Museveni yabiteeka mu ssente amanya g'abampuuga gaffe piriyodi tewaliwo kirala ayina okuba yagala gaano yagazimba yagasuma Museveni yamala bazimba tayinza baleka waggulu ng'ate yaagudde tayinza kuleka waggulu nga yaagudde because yakuzannyisanga kibanda ate oyagala kubeera firimu sitamu firimu ze we yategeka rongotaani kubeera akatwampa ekibuga katwampa olina okugifiira mukkiriza yagala gaana rongotaani olina okugifiiramu olina okubeera akatwampa olina okufa kkiriza balina okuyisaamu nofa wali n'amanya nti kati oyage era bampuuga bajja kutuuka akaseera nga n'ekyokulya tebakiyina kuba ne bizinesi zabasigamu twali tugenda ofiira obwereere nga tufiira bwereere omusajja yatubuusa kati sawa zino buli lutalo lwe tulimu weetwalayo gwomanyi tovaayo luli twagendayo nga bagoberezi kati tugendayo nga bannayuganda kulwanira ki gwanga lyaffe okigedde omusajja bwali butusiza ku bwereere omanyi abantu bwe bwasiba walabako abantu bameka Besigye be yali alwana babate kyoga tebakwatanga bantu nga boolaba omukulembeze sawa zino bwalwana nakati gye bali eyo bambi bavundireyo mu makomera mwana kasajja ako Besigye kabi nnyo mwana oyo ajja kugamba nti Kiseka olaba kyenkugamba wano Kyagulanye kale wanaakolamu nko ku nsobi okifulumyanga mu inbox yange kanguwulire Kyagulanye alina ekimutambulirako kyetutategeera ffenna Kyagulanye akola statement ne wayitawo emyaka oba n'emyezi statement neekomawo nga mutuufu erabisa abantu be yagikolako naye nga wali tosobola kitegeera ojjukira we bamugamba ey'okumukyaza ku CBS ne ogundi lwaki tebamukyaza ne bagamba buuza mayiga n'abyegaana kati ani alagidde bawere ennyimba z'abayimbi si mayiga Honorable Comfort nkulamusiza kati kankubulireko yagambye omukozi yenna aneetantala n'alukuba kitegeeza eri yalagira amakula Shakira ne luli abakozi yali yabaganira ddala kale Sadamani waliwo enkuba y'omukulembeze mu bakumbulejje bane gye tutera okwerabyawo okubuusa amaaso gye mmanyi njagala tuddemu tututuuze mu baganda baffe Kiseka oba nakola statement oba nenkola statement oba small of nakola statement ng'omukulembeze yagikoze nga zifaanana kati zinadde zaawukanira oli najja nga yagala okuba omukulembeze ne nagamba bakiseka nagamba basimoloviiro abo basadamaani boogera naye nga byogedde eby'omukulembeze oyo aba akuba mukulembeze direct nga takyusizaamu yadde n'akamu kubanga actually abanga nagamba nti omukulembeze waffe ali under Kiseka oba ali under aba simoloviiro oba under me okategedde ako seza akola emisanga ebiri akola ogwa treason n'obwokulya mu nsolo kuba bajawukanya osimanyi adde omukulembeze n'amukakkanya n'amala ate n'amukuba direct byaliko bikyamu ebibuuzi bya operator naye nga teoperator bwegagamba nti akola important speech nti omukulembeze agambibwa ati tongamba bibuuzi bya operator seza bagamba tongamba bibuuzi bya Kyagulanyi tasobola kukyogera ekyo nakyogeddeko nejjo nze omukulembeze ayinza okukola statement nze nenjikwata nenjamplifying nga njituuse mu bantu betanatuukako oli nagamba gwe Kiseka mwatutamanya n'ebintu byammwe ebyo naye nga statement gyakuba ya mukulembeze yennyini ya mukulembeze ako kennyini kentegeeza kataddira ebintu bibiri nabikola omundi gomera bane mu bakyawe addira sembe nakakanya omukulembeze mu statement ze nama nakakanya omukozi omutekawo anda Kiseka oba anda operator
ekintu kya bunomufu nnyo okudda omukembeza kulwana kw'omukka Goleti. musomese bena byemusobesa Goleti. obadde agamba omuzinda nengeza suulira mu kaloboozi Goleti. ng'okka wansi Goleti. Goleti ate sasala ku Anonya ka filter. kati ne wano ku Anonya ka video yagala filter kugira muwe filter. mutaimu. Goleti. kati njagala ogambe what Yagenze n'agwa mu diversion ya Mbabazi. Yagudde mu diversion ya Mbabazi. Yagudde aliye yawaga. eri yabadde kutwala Yagenze n'agwa mu diversion ya Mbabazi aliye yawaga. Love. Okola ebintu bye. Teri love. Ate ebyo bya busiru nnyo. Teri love. Yateekanga ku magezi. Oli Mbabazi abakuba diversion. Muli eyo muwaga byammwe. Nze mbabuulira. goleti wamawaga waga Goleti. Akalobozi kabuze. Akalobozi kabuze. Gole. talina ddoboozi alizina Goleti yogera nkuwe train. Yogera nkuwe ekirabo wano kya train. Ate kiseka ebiraba alina. Ne tuni ngato kyampa birabo. Mbabazi. aja ti goleti agambye muyite Gole. Eggulo naze nenkuwa nennemezaako olugalo. Wampadde. Nene leero lemezaako okwo ku lugalo. Gwe kyogamba olya lumu. Baadi yaweddeko. Patricia, thank you. Naye nga tudde ku mulamwa bannange. Point eriwo enkulu eribweti. Bannayuganda mukategeere kano. Akantu ke mbadde mbabuuliramuuko. Museveni akola bwati. Ayagala kumanya invisible hand. Kino eno message nno nkulu nnyo. Museveni ayagala kumanya invisible hand. Jatalaba. Ayagala kumanya bamulwanyisa abo baatalaba. Akimanyi bulungi nti mu magye bangi tebamwagala naye tabamanyi. Kati yafuba nnyo okupima, akozesa kupima. Yensonga lwaki buli luvannyuma lwa Kisanja Museveni yaleetanga amuvuganya nga ava mu magye. Lwaki? Yali akimanyi nti mu magye muyinza obbaamu abatamwagala ne bamwekyusiza ne bamuwamba. Kati aleeta munnamagye n'alaga nti awakanya. Osegedde mpuliriza bulungi. Aleeta munnamagye n'alaga nti awakanya Museveni. Wabaawo bannamagye bano bakopolo bakaputeni simanyi baani basituka bagende beegatte ku munnamagye munnaabwe. Alabye ebigenda mu maaso n'alowooza nti weetaagawo change era Museveni mubi. Kumbe bagenze wa muntu agenze kukola ki? Kubawaayo. Era bangi nnyo baabawaayo. Sejjusa najja. Bannamagye bangi abalowooza nti bajja kwegatta ku Sejjusa. Kumbe Sejjusa ali mu kubapima. Abo ne bafa. Besigye. Bannamagye bangi abalowoozanga nti bajja kwegatta Cindy, thank you. Bannamagye bangi abalowoozanga nti bajja kwegatta kwani? Ku Besigye. Osegera Besigye n'abapima abo Museveni n'abatta. Bannamagye bangi abalowoozanga nti bajja kwegatta ku Mbabazi. Era we bagendayo n'abapima ne babatta. Ne bakuleetera Jeno Birali, ne bakuleetera Mugisha Muntu, bazze bakupima bwe batyo. oyo biralo banna Jeno Biralo. Owulira? Eva batupima bupimi bwe batyo. Kati gwe Munnayuganda kategeere kano. waliwo Jino Tumukundika Kulugu. Cindy, thank you bambi. Owulira? Ayina erinnya. Anko Tumukundika Kulugu. Kati Museveni bwatyo bw'apima bano batamanyi. Abateekamu omuntu ataba alaga nti tayagala Museveni era w'amaanyi nnyo. Ndowooza ojjukira penge ne Tumukunde. Mujjukire eyo saga. Voice note eyafuluma ya Tumukunde ng'ayogera ne penge. Mbukuŋŋaanya y'abavubuka
tugenda bawa sente bichi banoonya invisible hand kati Museveni aginoonya atya ku mulembe guno ebyo byakalulu tebikola kati gwe bakugamba ebyakalulu tebikola osabuke woba oyina kyomanyi osabuke nti ebyo bikola fe tubalidde wano we tumala wano tutuuke